Weewaawo kakati omwami ono abuuzizza nti obweza kitegeeza ki? Era n'amala n'abuuza nti enkanamu kitegeeza ki oba kiki? Kakati obweza buba bwa mukasa. Obweza tewali musambwa mulala gunnyinibwo wadde tugenda ntugamba nti obweza bwa Kabaka, obweza bwa Maama Nnaalongo, obweza bwa Kiwanuka, obweza bwa Ddungu, nga twogera bye twamanyiira, naye obweza nannyinibwo atalabwa mu kamwa ku nsonga eyo Kabaka Mukasa. Era Kabaka Mukasa obweza obwo yabugabanyaako abalongo. Okitegedde? Bweza bwa baana, bweza bwa bamaama, nannyinibwo Lubaale Mukasa. Obweza obwo bulabikira wa? Mu bwa Mukasa. Obweza obwo butudde mu bifo bya mirundi ebiri. Tulina akatuntundu ke tuyita ebbumba lya Mukasa. Ebbumba lya Mukasa bwe bweza obusookerwako. Ebbumba lya Mukasa oba waliwo abaali balitegeddeko, ebbumba lya Mukasa nno linaabibwa. Obwo bweza obusookerwako. Tulina obweza obwokubiri. Waliwo amayinja agalimu obugiraasi, amayinja agalimu obulabirwamu ng'omusana bwe gugakubamu oba enjuba n'egakubamu olaba gatemagana. Amayinja ago okusinga galabikira nnyo ku nnyanja, galabikira nnyo ne mu nsozi z'e Kaseese. Era kyova olaba ensozi z'e Kaseese zirimu amaanyi mangi. Amayinja ago galabikirako ne ku lusozi lwa Dda. Okitegedde? Amayinja ago galabikira ne ku nnyanja, tegali mu buli kitundu. Amayinja ago gaba nga njazi naye matiriyo yaago ya njawulo. Okitegedde? Era amayinja ago gabeera mu bitundu bya njawulo, ebitundu ebitali byonna wabula ogasanga wamu na wamu. Amayinja ago galabikira ku nnyanja ate era si gonna wabula era gamu na gamu. Amayinja ago galabikira mu nsozi z'e Kaseese. Amayinja ago ne ku lusozi lwa Dda gye gali. Luba lwazi naye nga lwawufu mu njazi endala, era matiriyo yaalwo tetera kusangika. Okugeza tulina enjazi ez'omu ttale lw'osobola okuba ne lumerenguka ng'ekitakataka, olwo olwazi weeruli, enjazi ze mutera okusangako emyeso. Ate tulina amayinja nga bw'olaba gano ge bakolamu adikkowa. Amayinja ge bakolamu adikkowa galimu emitendera kiraasi ezinga 3 oba 4. Waliwo amayinja ge bazimbisa emyala, ago nago weegali, eyo matiriyo yaago. Ate waliwo adikkowa eza sitiiru. Ate ne wabeerawo adikkowa gy'okubako ennyondo n'ekola olubengo. Okitegere? Kati za njawulo. Kati naye ate amayinja gano agalimu obulabirwamu obwo n'ab'enguudo bagaagala nnyo ogayiisa koolaasi. Kyokka ate amayinja g'enguudo gali ku sekendi kiraasi. Ejjinja lye tuyita erituddemu obweza bwa Mukasa lisangibwa ku mbalama za nnyanja oba mu nnyanja. Ejjinja ly'e Kaseese n'eryerwa Dda n'amayinja gafaanaganako bwe gati agalimu obulabirwamu gali ku sekendi kiraasi. Amayinja g'oku nnyanja agalimu obulabirwamu ge gakola omwaliriro ogusooka. Ejjinja eryo obwo obuntu obulabirwamu bubeera mu mayinja ago bwe bweza bwa Mukasa. Okitegedde? Bwe bweza bwa Mukasa. Era amayinja ago ab'edda baagasanga. Okugasa ntegeeza okugasa. Era bwe baagasanga oli n'anaaba ensaano eyo. Ensaano eyo bw'oginaaba obulabirwamu obukwambala busobola okukumalako ennaku 9 nga tebukuvangako. Okitegedde? Kiringanga waliwo matiriyo eyo oba ebeera ku ki? Oba ebeera ku by'abagole. Waliwo matiriyo gye bakuba ku muntu oba bagikuba ku mugole oba ku mperekeze nemuteekako obuntu obulinga ng'obulabirwamu busiriva. Kati
matiriyo eyo gye bakola ku bafulawa gaalo biki ebyo bwe batyo. Kati matiriyo y'ejjinja eriri ku oligeno esangibwa mu nnyanja oba ku mbalama za nnyanja. Matiriyo eyo abedda bagikolangamu ensaano, ejjinja eryo ne balikolamu ensaano. Ensaano eyo yanaabwanga abazzukulu, okitegedde. Era oluntu olwo oba lusiriva oba lukopa oba kyabugagga ki akayinja akalabirwamu ako oba akatangalijja ako, bwe wanaabanga ensaano eyo, akantu ako kakumalangako ennaku 9 ng'ofaanana oluntu luno lwe bateeka ku mugole oba luba luki oba lukopa gaalo oba luki. Oluntu olwo lubanga olulabirwamu lwamalanga ku muzzukulu ennaku 9. Era ennaku 9 ezo omuzzukulu yeebakanga mu kitundu kye tuyita amasengere. Amasengere lwe lwandibadde olusirika lwolaba olw'abafaaza. Abafaaza baba n'ensirika. Ensirika kuba kugenda kwezza bujja n'okuzza omwoyo gw'obujja. Abafaaza ekitundutundu kye bayita olusirika. Ebbanga ly'amala ng'aweereza afunamu olusirika lwa myezi nga 2, lubanga luwummula n'agenda azze obujja obwongo, azze obujja obw'omwoyo gwe, azze obujja entambuza ze ez'emirimu, kye bayita olusirika. Mu lubaale tugayita masengere. Amasengere mu lubaale kye ki? Waliwo amasengere amayinja amaddugavu agavaamu matiriyo eyitibwa steel. Amasengere nga bw'onoosanga ejjinja lye bayita essengere, ekyo kituufu. Era amayinja amasengere gabeera mu mbiri z'Abakabaka. Era amasengere galina amakulu mu kitundutundu kya Kabaka n'ekyemizimu. Amasengere ago kye ki? Amasengere mwe mwava ebyobugagga bajjajjaffe bye baaweesanga. Era amasengere jjinja lya nnono. Era essengere lubaale asobola oddikuloosa oba oddikutuma n'oliteeka mu mbuga. Amasengere kye ki? Amasengere nti mwe mwaseebengerera ebyaffe. Abedda baali baweesi, abedda baalina essasa. Ebyama byabwe byonna byasirikkira mu ssasa oluvannyuma lw'omuzungu okujja. Omuzungu bwe yajja essasa lyasaanawo. Abedda baali batandiseewo enkola ey'omuliro, ng'okuma omuliro n'osaanyuusa ejjinja eryo n'oliggyamu ekirungo kya sitiiru n'aweesa enkumbi. Omuzungu bwe yajja essasa lyasaanawo. Essasa lyasangibwanga mu bitundu eby'enjawulo. Essasa kye kifo omwaweesezebwanga obwambe, enkumbi n'ebirala. Era ng'abedda bajjajjaffe baali baagala okutandika omutendera gw'okuweesa ebigaali n'okutondawo obwongo obw'enjawulo oba tekinologi, okutandika okuweesa ebintu ebisingako ku mutendera kwe baali. Akati essasa lwaki liyitibwa essasa? Nti bajjajjaffe obwongo bwonna n'amagezi ge baali basitudde gaasirikkira mu ssasa. Olwaleero amagezi gaffe gonna geewunzise. Amagezi gaffe teri asuubira kuzuukusa kitone. Ate abandibadde ng'abazuukusa ekitone abaana abaawano oba tugambe mu Bafirika basoma busomi mu bitabo bwe bamala okusoma era ne batambulira ku magezi g'omweru. Teriyo mwana asoma bintu bya engineering oba ebintu bya kuyiiya biki Makerere University oba n'afuna masters, bw'amala ogifuna talowooza kuddaka kutandikawo kkolero, wabula era alowooza kutambula n'abazungu okubeera ng'ayiiya nabo. Era obasanga mu industries ez'enjawulo ezikola amabaati, musembuule, industries ez'enjawulo ezikola obugaali, n'engero ojja zisangamu bayindi naki bakolera ku bali bye bakola. Tekinologiya gwe basoma era bo tebakomawo waka kubaako na kintu kye bazuukusizaamu bwongo okusitula myoyo gy'abajjajjaffe, era batambulira ku bwongo bw'abali era ne basigala ng'olwedde basomedde ku byabali era bayiyiza ku byabali, bo nga tebakozeewo kintu kwetandikirawo. So nga amayinja agavangamu sitiiru tugayina agayitibwa amasengere. Naye amasengere ago olwaleero bagakuba bukubi oba ne bagazimbisa ennyumba oluusi ziri mu nsaalu oba gakozesa emirimu egy'enjawulo. Kyabugagga kiramba. Bajjajjaffe mwe baasinziiranga okukola essasa eryayizibwangamu ebyuma ebyabanga mu aluminium ne sitiiru. Lwaki gayitibwa amasengere? Ti ebyaffe byaseebengerera. Era amayinja ago gaafuuka kyabulambuzi.
era ne mu mmengo mu mbiri amayinja ago mwegali, ne mu mbiri ez'enjawulo ne mu lubiri lwaffe amasengere mwegali. Okitegedde? Era embiri ez'amaanyi ozisangamu amasengere ago. Amasengere ago gakuzzaayo ku kusika n'okusitula amaanyi g'abajjajjaffe amabereberye. Kye tuyita amasengere kye ki? Nti omuntu okuddayo mu nnaku z'amasengere, okuddamu okusitula amaanyi gali bajjajjaffe ge baalina. Era obubaka singa ozuukuka nga tobutegedde oba nga byota tobitegeera, waliwo ekintu kye tuyita amasengere mu mbiri, nti bw'obaako n'ekintu kyotategeera ky'obuusabuusa osindikibwa mu masengere n'ogeebakamu ennaku 9. Amasengere togavaamu nga tofunye kituufu, kuba amasengere mwe mutudde bajjajjaffe abaali batandise okufuuka bakalimagezi. Tosobola kgenda mu masengere n'ovaayo kye kimu. Kakati mu baminsani tulina ekintu kye tuyita olusirika. Olusirika ye muntu ogenda okwezza obujja n'okusika amaanyi ga mwoyo omupya n'amwambala, kye tuyita olusirika. Era abaminsani oba abafaaza bagenda mu lusirika, eno mumwerabira. Lusobola okutwala emyezi 2 oba omwezi mulamba, era abeera tawuliziganya na bantu be okuggyako ku ssimu, naye abatalabwako okuggyako eyo gye yalaga. Mu lusirika bwaba nga balutegese nti lwa mu kigo ky'egindi. Okitegedde? Kakati ekitundutundu ky'amayinja ag'obweza aga Mukasa edda bwe bagakolangamu ensaano ng'evudde mu nnyanja ku mayinja ago, ensaano eyo ne bagiwa omuzzukulu n'aginaaba, yayambalanga obulabirwamu obwo nga buli maanyi gayina omulaba. Era n'agenda mu masengere ne yeebaka mu masengere okumala ebbanga lya nnaku 9. Omwenda gwe gwabalangira, omwenda gwe gusembayo ogwabalangira abakulu okuviira ddala mu butalabika, era gweyongerako ennaku 9 z'ennaku 18. Olulabirwamu olwo omuzzukulu ono yabanga yeekwese mu bw'emyoyo, era ng'endabirwamu ezo agenda okuvaawo ng'afunye buli kye yabadde yeetaaga okumanya, kye bayita okugenda mu masengere. Obweza bwasigala bweza, yafuuka ngombo. Naye obweza kye ki? Olwaleero abantu bamanyi nti Mukasa bw'alinnya ku mutwe n'anywa ku nsumbi n'abafujjira amazzi nti aba abawadde obweza. Kituufu, naye obweza kye ki? Ekyo Mukasa yakyesigaliza. Mu odi eri esoose tubannyonnyodde emisambwa gy'atandikirawo okunyiiga, gy'akweka ddi ebintu byagyo. Obweza bw'oku mazzi, singa ogenda ku mazzi n'osanga ejjinja eritanga lijja, sigamba bweru oba white, wabula ejjinja enjuba lyekubamu oba n'olikubamu tooki nga lirimu obulabirwamu obwesolessesolesse nga bumasaamasanga golodi oba siliva otuntuntu otwo, ejjinja eryo lyo teriba lyandabirwamu, naye liba lyebereseemu otulabirwamu nga bw'olikubamu tooki n'ogitambuza bw'oti, nga singa buba bunene nga busobola n'okukutta amaaso. Ejjinja eryo lisangibwa ku nnyanja oba mu nnyanja oba mu ntobo yaalyo, bwe bayita obweza bwa Mukasa. Ejjinja eryo lye likolera ddala obweza bwa Mukasa. Ebbumba lya Mukasa likola katundu ka 2. Kyokka ejjinja eryo erisangibwa mu nnyanja oba ku mbalama za nnyanja ne ku lukalu amayinja go kwegali. Olukalu luyina obweza naye ng'ogwo mwaliro gwa 2. Era nga boga nti olukalu terumala nsonga, liri ejjinja ery'amaanyi, era y'ensaano eyavanga ewa Mukasa gye yawanga abazzukulu. Byafuuka bigambo. Obweza bwa Mukasa kye ki? Era omuntu gwe bawanga abalongo, obweza obwo bwavanga wa? Mukasa omuntu gwe yawanga ezzadde oba n'amuwa abalongo oba n'amuwa obugagga, yamuwanga ki? Okitegedde? Obadde okimanyi nti amayinja go gaakolwangamu ensaano? Ku mulembe guno waliwo akimanyi? Era ensaano eyo yakolanga emikolo, omuzzukulu okutuuka oginaaba okugenda mu masengere. Obadde okimanyi nti olwaleero abantu beepanka ne bagabira abantu eddagala, n'agamba ngaba oluzaalo lw'abalongo era n'obazaala. Obadde okimanyi nti egyo gyonna misango Mukasa si bwe yagabangamu abaana?
Mukasa wamalanga kutuukiriza migenzo gye okuwa obweza obwo. Okitegedde? Ejjinja ly'okulukalu si lye erivaamu obweza wadde nga waliwo amayinja agalimu obugiraasa obwo. Ejjinja erivaamu obweza jjinja lisangibwa mu nnyanja oba ku mbalama z'ennyanja. Ejjinja eryo ekitundutundu ekisooka ku jjinja eryo kye tuyita ebbumba lya Mukasa. Okitegedde? N'olyoka otuuka ku bweza buli. Ejjinja eririmu obweza obwo lyetengeredde. N'ebbumba lye tuyita erya Mukasa nalyo lyetengeredde. Gyonna mitendera. Obugagga bwa Mukasa yabukuwanga ddi, era Mukasa okukozesa obweza obwo yabukozesanga ddi, era abalya mmere oba abakongozi baava ku ki amayinja ago gakolamu ensaano lifuuke eddagala. Era eddagala lya Mukasa ekkulu lye litya. Okitegedde? Kale nno ebintu mbasaasidde. Akati awo nvuddewo kuba ne bwe nnaabanyonnyola n'enkeesa obudde, omutendera gwa Mukasa abantu abagusamirira batono. Ffenna nga ffenna mwetuli batono. Okitegedde? Abantu abasinga bamugeegenya nti nze mmumanyi. Mukasa atuula ku kaliba ne kamalako ennyanja yonna. Oyinza okusanga mu Uganda wano nga yafa. Ebyo byonna bye mulaba oli n'atuula ku ddiba biki, obanga wansi apangiddeyo bino ebiti bye tuyita ebigongo. Omuntu twagala atuule ku kaliba ng'alinnyiddwako Mukasa nga si magiki, kubanga waliwo magiki. Okitegedde? Ate olina abeere no ku mbalama z'ennyanja ku mabbali. Si ebyo. Eno ennyanja gy'ebeera ku mabbali watali mayengo, oluusi eddiba lirina ekintu kwe litudde, oluusi magiki. Naye Mukasa twagala alinnye ku muntu asomoke ennyanja atuuke ne wakati wali amayengo ag'enjawulo. Waliwo wakati w'otuuka mu nnyanja ng'ejjengo liwuuba eryato ne liriwunzika ng'ali ku kaliba ako atuuke ebule. Okitegedde? Nga bono ga tulinnya eryato tugenda Bubembe wa Mukasa. Oli atuule ku kaliba mugoberere ku lyato okuva eno paka wa Mukasa olabe bw'ataagigwemu. Oyinza okusanga abantu abatuula ku kaato, ku kaliba wano mu Buganda ng'eyali akatuulako yafa nga tannaba kufuna musika. Omuntu asamirira amaanyi ga Mukasa wano ffenna tuli balubaale, tugasamirira era Mukasa tumulina, era buli mbuga w'otuukawo weeri, era buli mbuga w'otuukawo Mukasa alinnya ku mutwe n'ayogera. Naye eryanyi lya Mukasa eryo, oyo Mukasa eyakozesanga ejjinja eryo, obweza obwo ojja kusanga wano nga taliiwo. Era Mukasa yenna asinga obungi abawa obweza buba bw'amazzi n'abafujjira amazzi. Oba Mukasa n'akuwa obweza obw'ebbumba lya Mukasa n'alagira ofune ebbumba lya Mukasa olinaabeko, buli yabwesigaliza. Kubanga omutendera gwa Mukasa ogusamira abalya mmere olwaleero baagala byamangu. Oli omuga nti Lubaale yajja kutwalira emyezi 6 akuba n'akaluulu, ate oli ne bw'atambulako emyezi 4 ogenda okuwulira ng'agamba nti yo oba wano nkolawo ki, tubawulira bulijjo mu mbiri. Yeebasa emyezi 3 n'atandika okwebuuza mu mutima oba ate nkola ki wano ninga omusiru. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Lubaale, okuggyayo amaanyi ga Lubaale si myezi 6, si myezi 3, kisobola n'okutwalira emyaka egiwera okuggyayo amaanyi g'omusambwa ng'obadde wagwesimbyemu. Naye wano bye tukolako nti myezi 2, myezi 3 twasamidde, olinaga nti myezi 5, myezi 6, myezi 7, emisambwa gituwa ku maanyi gaagyo. Ne waliwo ekintu kye tuyita amaanyi g'omusambwa ne gukwambala bukanzu. Bameka balina Mukasa wano? Oli agenda ateeke akaliba ku nnyanja, agende e Bubembe, ave ku mwalo we gutandikira, ayite ne mu kitundu ekimu ekyo makkati we tusanga amazzi agakola ensozi ng'ali ku kaliba ako. Oyo ajja kubaako amaanyi ga Mukasa gali. Okitegedde? Ebintu bifaanaganako bwe bityo. Kyokka tewaliwo kyakuwakanya nti taliiyo. Asobola okubaayo kuba Uganda eno nnene, naye nga kyentegeeza nti kizibu
okumusanga era bw'oba obasanze oyinza okusanga babiri oba omu oba okubanga taliiwo kubanga mukasa eyatuulanga ku ddiba yabanga bubembe omwami oyo yafa omusika we gyali netanatuukiriza migenzo yalabikiranga yessese okitegedde embeera efaanaganako bwetyo akati akatuntundu k'obweza kano ko awo enkakomezza ekitundutundu ky'enkanamu enkanamu liba ddiba eddiba eriva ku nsolo mukasa gy'abeera alanyizza embuzi enjeru eddiba erivaako era edda mu kusamira eddiba eryo lyamusibwangako nga bbisi eddiba eryo lyayozebwangako omusaayi kubanga mukasa talaba musaayi okitegedde mukasa tabuuka musaayi eddiba eryo lyayozebwangako omusaayi ne limusibwa nga bbisi okwo kwe kuva enkanamu ye enkanamu kitegeeza enkeeto y'omusambu oba eddiba oba omwaliriro gw'omusambu oba omukeeka oba akaliba ke kwatuula yenkanamu ne muwanga aba n'enkanamu kawumpuli aba n'enkanamu eddiba lya kiwanuka ery'endiga liyitibwa ekiwu okitegedde ne kabaka aba n'enkanamu lyeddiba gwe mwaliro gwe kwatuula yenkanamu bano nabo bagenda ne banjogeza akati ebintu nga bino mpeereza amatanyweko mpeereza amatanyweko oyagala kumala malusu mu kamwa ate n'amalusu ne bwe gakumala mu kamwa abamu bibayita ku nviiri okitegedde abamu babikwatira ddala bukusu era ne basigala nga bakwebaza ate abamu ne weekanga nga bo tebajjamu yaga nti oyo totubuulira ebintu ebifaanaganako bwe bityo kale kansubire nti otegedde bulungi weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.